Joel Ssenyonyi, the leader of opposition, avuddeyo olunaku olwaleero ne yeekubira omulanga ku kiki kyasuubira okubanga kigenda kujja mu maaso awo. General Muhoozi Kainerugaba enkambi ye eya PLU evuddeyo ne yeesambajja ebyokugenda mu maaso n'okujolonga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ate era Mukaddeke kamu ne Bobi Wine olunaku olwaleero avuddeyo n'ayongera okubanga akuba omulanga n'okukoowoola bannayuganda basitukiremu ogenda maaso n'okuba nti banoonya musajja we eyagenze maaso n'okuba ng'abuzibwawo. Munnamawulire eyavudde mu bulamu obw'ensi eno olunaku olwaleero essaala zongedde okuba nga zimusabirwa atuuke bulungi ewa Ddunda. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli information nga bwetuukawo nakugamba bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tugikutuusaako. Katandike ne Joel Ssenyonyi ng'ayita ku mukutu ogwa X oba omukutu omugattabantu. Avuddeyo n'awandiika obubaka obubadde bulaga okutya okw'ekika ekya waggulu ku kiki ekyandiba nti kimupangirwa. Agamba nti waliwo olukwe abasajja lwe bali mu kuluka ogenda maaso n'okuba nga bamujwetekako emisango ekisobola okubeera nga gimuleetera n'okuvundira mu nkomyo. Joel Ssenyonyi awandiise n'agamba nti so I am told there is a ploy to potentially add me onto the terrorism file of Butambala or one of those other files in court. I have said previously, when you fight corruption, it fights back. Similarly, when you fight bad governance, it fights back. But we shall overcome. Joel Ssenyonyi ng'agamba nti baamugambye dda oba yagudde mu lukwe olw'okubeera nti abasajja baagala kumuteekako emisango gy'obutujju. Ku fayiro y'e Butambala ojja kujjukira ne gye buli eno Deputy President wa NUP omukulu Honorable Kivumbi nakati Honorable Muwanga Kivumbi akyali mu nkomyo ku misango gy'obutujju. Joel Ssenyonyi agamba nti yagudde mu lukwe abasajja baagala kumukwata mavumbavumba naye bamuyingize munda ng'awe we bayisizza oba fayiro eyo nga naye kwe bamutadde oba bwe batamuteeke ku fayiro eyo. Agamba nti waliwo files endala mu kkooti ze baagala naye okubeera nga bamugatta ku misango. Joel Ssenyonyi ekiraga nti tatidde agamba nti nga bwazze ng'akyogera nti bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa. Agamba nti kye kimu n'enfuga embi eri mu ggwanga nnyaffe Uganda gy'azze alwanyisa yandibanga yeri mu kumulwanyisa. Kati ebyo nno nga bigenda mu maaso, General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa X nga kwe twesigamye yawandiise ng'alaga nti ekijja si muntu. Yawandiise n'agamba nti my arrest of Lukwago is just the beginning of the rectification campaign in Uganda. The lists are long. Many more traitors are going to be arrested too. Uganda will be purified. Nga Ssenyonyi yakekubira omulanga nti abasajja baagala kumukwata n'okumugatta ku misango. Ate General Muhoozi Kainerugaba yagambye nti okukwata kwa Lukwago ntandikwa butandikwa. N'agamba nti lisiti y'abo okukwatibwa mpanvu nnyo. N'agamba nti n'abalala bajja kubakwata yabayise bali bankwe. N'agamba nti n'abali b'enkwe abalala bajja kukwatibwa. In fact, General Muhoozi agamba nti ye kino kyaliko kulongoosa ggwanga Uganda. Koza akozesezza ekigambo ky'Oluzungu ekigamba nti Uganda will be purified. Ti mu bbanga eritali lya wala Uganda ejja kutukuzibwa eberenga eshanana. Mukaddeke kamu General Muhoozi Kainerugaba n'akola post endala ng'agamba nti Honorable Kabanda is authorized to lead the operation in Parliament to give us a new leader of opposition. Nti yawadde dda obuvunaanyizibwa Honorable Daudi Kabanda agende maaso n'okuba nti afuna omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti omupya. Dho kino kizibuzibu kyakumanya nti Jeno akulira amagye yawadde dda obuyinza eri Honorable Daudi Kabanda owa NRM oba owa PLU okubeera nga akulemberamu operation y'okufuna leader of opposition omupya. Ekifo Joel Ssenyonyi kyalimu essaawa zino. Kati
wano General Mosca Enogaba yakoledde tweet endala ng'agamba nti after Honorable Kabanda finishes with Ssenyonyi, I will be waiting for him. Nti olumaliriza okujja Ssenyonyi mu buyinza bajja kuba ate Geno alindiridde okufuna Ssenyonyi mu mikono gye. Eyo tweet. Then tweet endala egamba nothing in the laws of my kati wakati ojja kujjukira olunaku lweggulo nakoze story ne maliriza ng'agamba nti okusinziira mu mateeka tewaliwo tteeka General Mosca Enogaba lyasobola kuba nga akozesa kusiguukula Joel Ssenyonyi mu kifo kye oba mu ntebe ye ey'obwa LOP oba Leader of Opposition. Kati ekyo General Mosca Enogaba yakyanukudde bw'ati. Yagambye nti nothing in the laws of my country stops me from appointing a leader of the opposition that I think is best suited for the job. Nothing at all. General Mosca Enogaba n'awandika n'agamba nti tewaliwo kintu kyonna oba tewaliwo tteeka lyonna mu mateeka ga ggwanga lino lisobola kuba nga limukugira okulonda Leader of Opposition omulala ye gw'asuubira nti yagwanidde omulimu. N'agamba nti tewaliwo, yamaliza agamba nothing at all, tewaliwo. In fact, General Mosca still n'akola ex-post endala ng'agamba I want the position of LOP to be taken by PLU. Ojja kujjukira nti abakulembeze abalondebwa kuwa speaker ne deputy PLU ye abawandako eddusu. Ekisinde kya General Mosca Enogaba, that is Honorable Speaker Oboth, at the same time Honorable Thomas Tayebwa. Kati General Mosca Enogaba ng'engeri gyekiri nti PLU ye yawanda eddusu ku abo ababiri n'omulundi guno agambye nti n'ekifo ky'obwa Leader of Opposition ayagala PLU yebe ekisalawo. Era ayagala omuntu anaatwala ekifo ekyo abeere wa PLU. Wabula ojja kujjukira nti PLU teyinaayo wa opposition mu parliament. Kati ekibuuzo engeri gye kinaakolebwamu yeerindiriddwa. Mukadde ke kamu General Mosca Enogaba still agenda maaso n'okwewera agamba nti bagenda kubawa empisa oba bagenda kuteeka empisa mu opposition. Yawandise n'agamba we will discipline them very soon. Tujja kubateekamu empisa mu bbanga eritali lyawala. Then the question would be, disciplining eno gyayogerako egenda kubeera etya? General yawandise n'agamba nti I propose all the opposition joins PLU and we capture parliament for Jesus Christ and the whole blood of the Bachwezi. General Mosca alina ekirowoozo oba ayagala buli kiisa ali mu parliament nga opposition akyuke mangu yegatte ku PLU. Kati nti parliament yonna ebeere ng'eyogera olulimi lumu luna PLU ate nga tewali opposition mu layini eyo. In fact, Honorable Daudi Kabanda yaweereddwa obuyinza okulaba nti ekifo kya Leader of Opposition Joel Ssenyonyi kidda mu mikono gyabwe. Yawandiise mu lulimi Oluganda n'agamba nti PLU kuzuukira n'obulamu akkiriza ffe newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Wabula bino bigambo bya mu Bible Yokaana 11:25 ye yabikyusizza. Mu Bible baali boogera ku Yesu. Honorable Daudi Kabanda yagamba nti PLU essaawa zino kwe kukkiriza n'obulamu. Abasoma divinity oba kino kye bayita blasphemy waliwo enkula eyo ey'okuddira n'okozesa olulimi olulimba oluddyekadyeka Katonda mu layini efaananako bw'etyo. But General Mosca Enogaba still yagambye nti mu weeks bbiri Honorable Daudi Kabanda yayanukudde General Mosca Enogaba n'amugamba nti mu weeks bbiri bajja kubanga bamaze okufuna Leader of Opposition omupya obanga bamaze okugombamu obwala Joel Ssenyonyi ekifo kye nga bamaze okukikwata ne bakizza mu mikono gyabwe. Ekyobwa Leader of Opposition oba tuli ffenna. Kati awo nga tuvuddewo waliwo akafaananyi kano akabadde katambulira ku mutimbagano nga kaliko post eyabadde eraga nti General Mosca Enogaba yabadde agiwandiise. Wabula ng'obubaka obwabaddemu bwabadde butyoboola Kabaka Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Sijja kusoma bigambo birimu wabula kye nsobola okwanguyiza obubaka bwabadde bulaga nti Jeno yabadde yeebuuza nti ani Kabaka wa Buganda n'ebintu ebigwa mu kkowe era nga bulaga ku sayidi eri nti ye w'amaanyi okusinga Kabaka. But olunaku olwaleero omukulu Honorable Baramu Bargahara
ojja kujjukira nti ono yakolanga national vice chairman owa PLU mu Western Region side eyo. Avuddeyo n'ayasambajja ebigambo bino n'agamba nti General Moses Kainerugaba tannayogerako ku bigambo bino, tannabeerako yadde eddakiika emu bwe yayisizza Ssaabasajja mu kamwa ke mu ngeri etyoboola. In fact bino Honorable Balaam Bargahara biwandiise mu lulimi Lungereza. Nagamba nti fake alert. Many people have asked whether the circulating post is authentic. The answer is no. Like several others already in circulation and more likely to follow, this post and intended to sow division between our leader, PLU Chairman General Moses Kainerugaba and the Buganda Kingdom, as I warned earlier. A major cyber war has been launched against our standby leader, General Moses Kainerugaba. However, no amount of misinformation or propaganda will stop his political journey. He will be the next president soon. For the record, General Moses Kainerugaba holds His Majesty, the Kabaka of Buganda, in the highest regard and remains a strong supporter of the Buganda Kingdom. Any attempt to portray a rift between them is false, malicious, and intended to mislead the public. I urge the general public to carefully analyze, verify, and confirm the source of any cyber-related information before making decisions or sharing it. Stay vigilant, verify before you amplify, on behalf of all patriotic Ugandans. Kati Honorable Balaam Bargahara wembiza mu lulimi Oluganda agambye nti ebintu oba ekifaananyi kye mwalabye kiri fake. Nagamba nti abantu bangi abadde batambuza post eyo. Nagamba nti okufaananako ne post ez'enjawulo ezibadde zitambuzibwa nga ziteekeddwawo okusiga obukyayi n'okwawulayawula wakati wa General Moses Kainerugaba ne Obwakabaka bwa Buganda. Agambye nti ebyo byonna bifu. Honorable Balaam Bargahara n'agamba nti waliwo abantu abali mu kukozesa omutimbagano okusiga obukyayi eri standby generator yaabwe mu bukulembeze bwa Uganda eya General Moses Kainerugaba. N'agamba nti tewaliwo kigenda kuttattana mu kulembeza addako president addako General Moses Kainerugaba olugendo lw'ebyobufuzi. Byawandikiddwa Honorable Balaam Bargahara agambye no amount of misinformation or propaganda will stop his political journey. Nti General Moses Kainerugaba olugendo olw'ebyobufuzi teriyo kigenda kukolebwa kijja kuluyimiriza. Byawandikiddwa Honorable Balaam. N'agamba nti General Moses Kainerugaba awa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo Kabaka wa Buganda era awagira nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Nabwe ekito teriyo kijja kujja wakati we ne Kabaka kubaawula. Ebyo byawandikiddwa omukulu Honorable Balaam Bargahara ng'abagamba nti ebibadde bitambuzibwa nti General Moses Kainerugaba alina engeri gye yavuddeyo n'atyobola Ssaabasajja, ebyo si bituufu. Kati nno nga tukyagenda mu maaso mukwano gwange, olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Bobi Wine, Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo olunaku olwaleero n'agatta eddoboozi lye era nga bw'abadde akikola okuva Tabs we yabuzeewo oba we yabuziddwawo ng'asaba mwana mulenzi Tabs ayimbulwe. Bobi Wine agamba nti 3 days since his abduction near NUP former headquarters in Kamochi on 17th June, Comrade Andrew Natumanya Tabs remains missing. Our teams are doing everything possible to locate him, but no positive results so far. We continue to demand his immediate release and remain committed to ending this impunity once and for all. So Bobi Wine agamba nti ennaku 3 bukya bawamba Tabs oba mwana mulenzi Andrew Natumanya bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 17 e Kamoocha. Bobi Wine agamba na buli kati tannalabwako era tannakubwako liiso. Bobi Wine agamba nti bakola buli kisoboka okubanga bamunoonya naye bukyali buteerere tebannamulabako mwana mulenzi Tabs. Bobi Wine agamba nti bakyagenda maaso n'okubanga basaba mwana mulenzi Tabs yenna amulina amute akomewo agende maaso n'okuba nti alya butaala. Bobi Wine wakati ng'ali mu kusaba mwana mulenzi Tabs alabikeko, waliwo akatambi akali mu kutambula ku mutimbagano
kano kayisizza bubi nnyo bannankyukakyuka ne banna NUP. Tabs yabuzeewo tannalabwako, wabula omukulu Honorable Munyagwa yavuddeyo. Honorable Munyagwa yakoze video mu ngeri y'okucelebratinga okukwatibwa kwa Tabs. Bajja kubayoola tunyumirwe. Waliwo gwe bayodde yesterday nasanyuse bamuyita Tabs awulidde essanyu. Tabs naye ahinga awayinza mbunasinkanye mu 7 apadde billions ngene ntekeyo omusango elawuze petition mu kooti. You get the point. Mbu ndaivatinga abantu mbajje kukyagulanya. Did I file that petition, sir? Tabs, you are picked. Nkakaso jja kuvaayo ngozeemu sense. Tensaba mu basement eyamale yakavanga tule munatuwogganira. Wanudde oyo omusawo omuganda we South Africa afulana would be picked. Walwe kijjo mugwako ne tulunyumirwa. Mulekerawo okuyeeya abantu abafunye ebizibu, abantu abalina famire zaabwe. We don't force you okwagala abantu. Si kyeteeka bigambo bya Honorable Munyagwa. Kati bannankyukakyuka kye bagenda maaso okubanga batunulizaamu Honorable Munyagwa kyekyokubeera nti Honorable Munyagwa yesimbawo ku president. Mukadde ke kamu ali ku side ya opposition. Kati bangi bagamba nti Honorable Munyagwa ali mu ggukuba ate ba opponent bagundi banne balwanyi banne we kuba mupiira ali mu kuba enkuuli ng'ataazi kuba bazannyi banne. Olw'ensonga Tabs okubulawo kwe kubadde wakayita ennaku ntono nga bakwata Honorable Elias Lukwago. Tabs muna NUP era ye mukubi y'omukubakuba mwami Kyagulanyi ebifaananyi oba Bobi Wine buli wabanga atambudde ne ku nkikoze ez'enjawulo zaakuba. Kati Munyagwa okuvaayo n'asanyuka nga Tabs bamukutte kyaleesewo ensasagge y'amaanyi. In fact Munyagwa yejjeeyo direct n'agamba nasanyuse. Okitegedde Munyagwa yagamba nti nasanyuse nga Tabs bamukutte. Era wano yagatiddeko nti alindirira n'olunaku bwe banaakwata half London olw'essanyu lya kumutta. So olumu banna opposition babeera ne babuuza naye okolera ani? Obeera otya nga ffenna tuliko opposition ate munnaffe ne bamukwata oba omuzannyi waffe omu n'amenyeko okugulu n'osanyuka. So obuzibu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Era Honorable Munyagwa abadde on the very bad side ey'abannankyukakyuka nga bagamba nti nedda ssebo omusajja ate otukoze otya nga musajja waffe bamugombyemu dda obwala mu layini efaananako bwetyo. Kati still nga tugenda mu maaso olunaku olwaleero abannankyukakyuka oba banna NUP bagenze maaso olw'okubanga basalako wali ekalangala. Era ebadde full house basiibye basagula akalulu nga bakasagulira omukyala amanyiddwa nga Nampala Irene mu bimu ku bifaananyi by'osobola okubanga olaba olunaku olwaleero. Nampala Irene ali mu kubeera nga abbinkana okulaba ng'ajjuza ekifo kya woman MP owa Kalangala, ekifo ekyalimu Honorable Helen Nakimuli. So omukyala ono alina oluganda ku Honorable Helen Nakimuli. Ekibiina ki NUP kyasalawo okubeera nti kimukwasa card. Olunaku olwaleero olw'omukaaga babadde bali mu kukuba nfuufu bakola kyoyinza okuyita panel beating n'okulaba nti balongoosa wano nawali. Ndabyeko David Lewis Lubongoya abaddewo Ssaabakunzi wa NUP omukulu Ndoza Ibuwembo naye abaddewo n'abakulu abalala. Ndabyeko ku Honorable Zaake Francis Butebi abaddewo olunaku olwaleero. Mwana mulenzi Rain owa Maulana and Rain naye abaddewo olunaku olwaleero. Nalabyeko Honorable Javiira owa Nnyendo Mukungwe, Honorable Lubowa Sebina Javiira yavuddeyo n'agamba nti NUP eri mu kugenda manyanga NRM eri mu kugenda maaso olw'okuba nti ewa abantu omusimbi sayidi eyo basobole okuba nti balonda kandidenti waayo. Wabula ebyo bigambo bya Honorable Sebina. Now we have sent out teams to all the 84 islands. We are basically moving house to house because
we just want to restore the confidence and keep the fire burning within our supporters, who this time round do not want to be interrupted, to be disturbed by the teams that have been sent by NRM to come and disorganize our election. But they are ready, and we are just finalizing and waiting for the voting day. We know that the other teams, especially the NRM, have come with sacks of money to really buy the election, as they always do. But people are saying, you be with your money. The support is with Nampala, because Nampala is the one who is going to perpetuate the agenda that Nachimuli had set, and that is what the people of Kalangala are waiting for. Bigambo bya Honorable Sebina Javira kusaidi eyo. Honorable wa Sebina Javira bwe babadde bagenda maaso n'okusagulira Honorable Nampala oba Honorable to be omukyala Nampala Irene. Nalabyeko ne banna NRM omukyala Justice Lumumba naye saidi eyo nga beteekateeka mulaini efaananako bwetyo. We are here to thank the people of Kalangala, to thank the NRM leadership from the district level to the village level for the campaign that they have undertaken through the grassroots mobilization strategies led by our party leaders from the Central Executive Committee, Honorable Kasolo, and then the ministers, and then Honorable Chinobe and the team that have been here for some time. And then we are also expecting the national chairman of NRM, General Kaguta Museveni, who will come on the 22nd for the final rally of the party. And all we are doing right now is to make the final touch. So NRM nayo eri mu final touches. In fact, ne President Museveni wa kugenda Kalangala eyo akalulu kano kyoyina omumanya ne NRM ekaagala. Eyali mu kifo kino era yali awangudde yo Honorable Helen Nakimuli, wabula n'afa nga tannalayira. So kibi nnyo nnyini ddala. NUP egamba nti at least engeri gye kiri nti muna NUP munaabwe yabadde oba yali mu kifo ekyo era yavudde mu bulamu obw'ensi eno, at least batunuulire ekyo omukyala Nampala Irene basobole okubanga bamukwasa akalulu amulayini efaananako bwetyo. Kati nga tubuddewo gano mawulire ga nnaku nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Omu kubakola emirimu gye tukolera awamu gino egy'obwamawulire, mukulu Joseph Seruwoza abadde munnamawulire wa BBS Telefine yaffe. Joseph Seruwoza abadde asaka amawulire era abadde asinga kugasakira ku Parliament. In fact yabadde aweereza ne program ku BBS okwemanyiddwa nga z'okukana ensonga. Joseph Seruwoza yafudde mu bulamu bw'ensi eno amakya g'olunaku olwajjo. Kitalo nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero wabaddewo okumusabira. Yes, wabaddewo okumusabira olunaku olwaleero. Wali ku lutikko. Kansooke nkulage abadde mukama we ku BBS Telefine nga nnyonnyola byonna n'engeri Seruwoza gye yafiiriddwa obulamu oba gye yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kakati bannange ebyokwogera bingi ne mukkirize malirize na kano. Seruwoza yakoma okukola ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno, leero lwa mukaaga, n'akola program zukka n'ensonga. Abadde ne program endala gyakola Dr. Sam Kazibe ku lwokutaano jjo ku makya, naye tebaagikoze, twataddewo bitujjukiza. Program eyo era y'omu program ezibadde ebyakafulumizibwa ekitongole ekirondole emirimu gya radio ne TV kyafulumiza nga ku lwokutaano ku ssaawa 3 paka ku 4 TV esinga okulabwa ye BBS Telefine ku program erako Dr. Sam Kaziwe ne Joseph Seruwoza. Kakati ku lwokusatu ajja akola normally n'amala n'agenda. Ndoza bwe yatuuka ewaka n'ateewulira bulungi n'ategeeza Arafat Musoke producer we ne Luva Solomon mukama we nnyinza obutasobola kukola nkya newuliramu akannuma. Ne bamugamba kaale ebya bulijjo nti alusa zino zintawaanya. So ku lwokuna n'atakola jjo olwaza okukosa jjo Arafat n'akola.
si muntu ayosaayosa bwe nalaba nga ndabako feesi ndala ate bakama aba wansi bakiyisizza saabuuza nabuuza kiwedde solowooza aliwo nti alsa zimutawaanya ngamba kale he is not a bad person nti ayosa for flimsy reasons ne tugenda mu maaso ku lwokuna abeera ewaka alumizibwa aga olubuto lunnuma bakubaganye n'omukyala tukoze tutya omukyala akubidde Arafat producer kubadde bamukwano Arafat woli musoke akubidde Arafat musoke nadduka ebulenga n'amunona ne bamutwala ku ddwaliro Gombe Medical Services tuliraanyawe Bulange awo asawo bamwekebejja baganya alsa zintawanya nnyo naye bamustabilizinga bamuwagulu kusi bamuwa n'ebirala Arafat wo jampola mpola waba oli Honorable Michael Lulume bayiga tusanyisa okulaba kakati abantu bamulaba abagombe bagamba balina kye beekengira bamaze okukola testi ne bagamba omutwale mangu emulago ate mukozesa ambulance bwe munaagenda ne means endala bayiza obutabaza the agents that you deserve ne bafuna ambulance ne bamuddusa mu Uganda Heart Institute buli ddwaliro lyogenda balina protocols zaabwe baddayo bali ne bagamba results zino ze tujja eri nti tulina okuddamu ezaki ezaffe bakebeera Joseph Seruwoza mu kiseera ekyo ng'ayogerayogeramu era bagenda banyumya yeebase mu mutto gw'emmotoka emabega badduka Uganda Heart Institute bakola tests balaba nti omusuwa ogujja omusaayi ku mutima okukka mu bitundu ebya wansi waliwo akantu akeetukuta kalabika ng'akagubulokinze so there was no normal blood flow nga okussa kutabuse bamuteekako oxygen akatono naye mu process eyo ne bagamba we have to do an emergency operation okumulongosa mu bwangu it was an emergency bagamba bannaye tujja kwetaaga miliyoni 7 ndi muzirina bw'oba omumbeera eyo gamba tuzirina tujja zinoonya naye tutaase eki obulamu tugaa tuzirina abakatanda awo bapreparinga to take him to the theatre n'atandika okutuuyana ng'agalamidde olubuto ne lumuluma nga tayogera then mulundi gumu n'asukka n'atuuyana nnyo then abanga ekintu ekimukanga bw'ati n'addamu n'akola ki n'agalamira ku kitanda okuyita abasawo okumukwatakwatamu nga Seruwoza is no more. Kitalo nnyo nnyini ddala munnamawulire munnaffe Joseph Seruwoza ku myaka 36 gyokka obulamu otandise okubulowoozaako otandise okufuuka kati omusajja ayogera mu bantu ate Mukama n'agamba nti kati omanyi obulamu bwe nnakuwa bunzirize. Joseph Seruwoza yavudde mulamu bw'ensi. Joseph Seruwoza ono yakolako ku Dream TV abali mu field eno ey'amawulire mukimanyi bulungi era BBS Terefina yajeegattako mu 2023. Joseph Seruwoza ono program yazukka n'ensonga abadde yagifuna oluvannyuma lwa omukulu amanyiddwa nga Morris Mukiibi eyakolanga program eyo okugenda neyegatta mu byobufuzi kati program ne bagikwasa Joseph Seruwoza. Joseph Seruwoza abadde nnyo mabega wa kamera nga abeera mu kusaka amawulire wano na wali amawulire ga BBS Terefina ag'omutuntu abadde nga gayona avoicinga nnyo amawulire ago banga y'omu kubakola kati nga bwe ntera okukola wano kwagaliwo n'oba ng'olaba ebifaananyi naye ng'eddoboozi eriri emabega lyange ne Joseph Seruwoza amawulire ago ag'omutuntu aga BBS Terefina abadde ge gamu ku maloboozi agakyasinze okufulumya amawulire ago. Musajja abadde mukozi nnyo era ng'abeera nnyo mu field. Joseph Seruwoza yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bagamba abadde n'ekirwadde kye ekya ulcers kirabika nga kyavaako akabaate k'amaanyi. Ebisinga owulidde mukama we ng'abinnyonnyola sijja kubiddamu. But era still mu mbeera enzibu waliwo omwana omuyizi ow'essomero lya St. Mark amanyiddwa nga Barnabas Mackenzie. Essaawa zino ali mu kulwanira bulamu bwe. Mwana mulenzi ono mu mbeera enzibu oba mu bizibu yali ku Sunday, by the way Sunday no gye tukubye amabega yali ku ssomero ng'ali mu kuzina amazina aga break dance. Yali ali mu kupracticinga
kati omanyi abaana bino bye babuuka n'akubasama ya slidinga bubi yakyuka omutwe guno gwe yakubawo ensingo eno ndozi omutwe ne gwagala n'okuyingira mu nsingo ebintu tebyali birungi omwana ono Barnabas bwe bamuddusiza mu ddwaliro eddwaliro lyasabye obukadde obuwerera ddala nti 3 okumukolako operation ey'enjawulo asobole okuba nti no tava mu bulamu obw'ensi eno. Essomero lyalemereddwa okubeera nti liteekayo akasimbi olw'ensonga nti ssente nnyingi nnyo zisukka ku kye basobola okuba nga bakola. Kati abayizi abazadde ba Mackenzie baguddewo file oba ne baggula omusango ku ssomero. Wabula essomero ligamba nti eno yabadde just accident. So baagala essomero lye liba lisasula at least ettundutundu eddene ery'ebisale by'eddwaliro. Kati wakyaliwo akavuvuŋŋano wabula mwana mulenzi Mackenzie obulamu si bulungi n'akamu nga bw'osobola okulaba ku screen. Simanyi oba ekifaananyi ekyo oba ekifaananyi YouTube enaakikkiriza nkibateereyo. Kale nga tumaliriza katugendeko mu byemizannyo atubaluke misinde nsobole okubanga mbasiibula. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Jeremy Doku azanyira ttiimu ya Manchester City ate era nga mukaddeke kamu musajja muzannyi eggwanga lyavaamu lye lya Belgium ekitegeeza musajja nzaalwa ya Belgium era agenda maaso n'okubanga abazannyira omupiira. Jeremy Doku ne Gyebuli eno batandise okubanga abawagizi b'omupiira naddala abawagizi b'ettiimu ya Belgium World Cup bamuteekako olukongolo. Mwana mulenzi ono Jeremy Doku yavuddeyo ojja kujjukira nti Belgium eri mu World Cup era omupiira gukyagenda maaso n'okubanga gutojjera mu America, Mexico wamu ne Canada. Mwana mulenzi Jeremy Doku yavuddeyo wiiki ng'etandika n'agamba bannamawulire nti mukyala we amanyiddwa nga Shirin asuubira oba asuulirira kubanga azaala era ayinza okuzaala wiiki ey'okubiri ey'omwezi ogujja ogwa July. Wabula ojja kujjukira World Cup ejja kuba tennaggwa era ebiseera ebyo World Cup esuubira okuba nti ejja kuba ng'eri mu quarter final oba quarter final we tujja okuba nga tuli. Wabula mwana mulenzi ono yagambye nti ye mukyala we wanaatuuka okuzaala ajja kuva mu nkambi ya Belgium asobole okugenda asisinkane mukyala we. Ne bwe kinaaba nga Belgium tebagijjeemu mu World Cup ng'ekyalimu. Kati bangi batandise okuba nga bamutabukira ne sekutabukira yenna. Wamma gw'osuubira nti tournament ng'eno ng'eri mu kugenda mu maaso omuzannyi ng'ayinawo issue eri agent akkirizibwa in fact ne mwana mulenzi Messi taata we ali kutaasulewo taasiibewo. In fact ezimu ku celebrations walaba Messi akola we yakubye hat-trick mu match ya Argentina yasoose mwana mulenzi Messi yabadde attributes zonna aziweereza eri taata we era alina signature yali akola eyali etegeeza nti I love you obanga weetegereza celebrations ezo. Taata we ali kutaasule utasibe. In fact mwana mulenzi ono yalabwako ng'alinga aline mu mood oba mu mbeera ey'okukaaba amaziga Lionel Messi. But bino byonna ku lwa kitaawe. Naye era naye waliwo kalumanywera nti muzeeyi we singa akutuka. Si kye kisabirirwa wabula singa akutuka nga World Cup egenda mu maaso. Kinaamukosa kyenkana ki engeri gye kiri nti ye driving force ey'eggwanga oba eya ttiimu y'eggwanga erya Argentina. Tiimu ya Turkey yavudde mu mpaka za World Cup mweri wabula just erindirira just kuzannya mupiira gwayo ogusemba ogw'ekibinja ebeere ng'ekivuddemu. Turkey emipiira gyonna gyezannye ebintu tebitambudde bulungi mu World Cup. Ojja kujjukira nti ekibinja giba emipiira 3. Tiimu ya Turkey ekisinga okubanga kigiruma oba egenda kufuluma empaka za World Cup nga yejjusa ekintu kimu. Turkey mu mipiira ebiri gyezannye yafunye shots 62. Mu mipiira ebiri Turkey gyezannye
yafunye shots nkaaga mu bbiri, as in 62 shots, wabula yateebyemu 0, teyafunyemu goal n'emu. In fact mu abatera okugoberera omupiira waliwo kye bayita XG oba expected goals. Turkey ebadde nga ne expected goals ya 3.5. Omanyi 3.5 expected goals, wabula yamalirizanga terina kyekoze. Mukadde ke kamu Turkey abantu bezannyi bafunye shots oba teams zezannye zifunye shots 16 zokka, wabula ne zikonvertinga mu goals 3 ezatuuse okubanga zizi injaringa n'okumaliriza okulaba nga Turkey evudde mu mpaka za World Cup ey'omulundi guno. Nga tumaliriza timu ya Real Madrid evuddeyo ne yeegaana ne sekwegaana yenna ebibadde bibungesebwa nti mwana mulenzi Michael Olise Omufaransa ate ng'azannyira timu ya Bayern Munich agenda kubeegattako. Real Madrid evuddeyo n'ebyegaana. Real Madrid has denied all claims regarding Michael Olise, and they have stated that the club would not be signing the French player. Nti bagamba tebagenda kusayininga mwana mulenzi Michael Olise okubeera nti yeegatta ku Real Madrid. Babyesambaze bagambye ntayi nedda. Ojja kujjukira nti Real Madrid egamba nti erina enkolagana ennungi ne ttiimu ya Bayern Munich. Mwana mulenzi Michael Olise gy'afubutuka oba gy'asibuka. In fact ndowooza baagadde kubanga beewala bizibu nti akaseera kayinza otuuka nga balina kye beetaaga okuva ku Bayern, naye olw'olugambo luno olubungeesebwa Bayern eyinza okunyiiga. So Real Madrid egambye nti banayina edda Michael Olise tetumwetaaga yadde dakiika emu. Mukama buli wanaaba nsobozesezza okuba nga nkutuusaako show eno nja kubeera nga mbatumirako. Olunaku olwaleero njagala okuba nga ntumirako abantu ababeera ku mukutu guno, nja kuba nga kantumirayoko abantu 2-3. Kinaaba kitukoze bubi. Njagala okutumiranga ku bantu, in fact nja kutumiranga ku bantu ababa basembyeyo okubeera ku program gye mba nasembyeyo okukola. Nja kusamplinganga ezimu ku comments zammwe here and there, mbatumireko. Then tulabe ekintu bwe kisobola okubanga kitambula. Si bwe kiri gamba nti bwe kiri musumba leero nno nga si kale nja kutumira ku Generous Favor. Waliwo mwana muwala gwe bayita I think wayita Generous Favor, obeerako nnyo otukola obulungi bungi nnyo. Waliwo inginiya atera okujja mu inbox yange nankoonako ne wemba sirabisa ngamba bannanga oliwa agaliwo oliwa, n'abantu beetera okusanga waliwo gaya akola ku Chip General Hardware ekasubi awo yangambye bannanga akantu nga situkyalaba songa bwetuli tujja kuba nga tujja very soon. Thank you, mwebale nnyo, Mukama bankumire abatambudde nange okuva gye twavudde paka wano wetuuse. Mugira mbaayo mweraba.